Maama Kiyumba yatugumbudde Munnayuganda munne n'amutta n'amuteeka wali. Maama Kiyumba yatugumbudde Munnayuganda munne Kadaama munne gwe yatolosa mu kiyumba n'amutta n'amuteeka wali, omulambo n'aguteeka wali. Akatambi kanene ngenda bbanga nkabateerayo ku vidiyo eno mulabe omukyala oyo. Naye nga mu byonna kye tubasaba mutambuze vidiyo y'ono omukyala, ekifaananyi kye mukitambuze, ensi emanye nti ono mutemu. Era ekintu kimubeereko nga kimulumiriza, abeere ng'agugumuka buli ddakiika. Omuzimu gw'ono omuntu gwe yatugumbudde gumubeereko gumugugumule, gumukaabye amaziga paka lwalissa omukka gwe ogusembayo. Nze abantu we bati banyiiza. Lwaki obotta Munnayuganda munno ofunamu ki? Lwaki Bannayuganda we mutuuka e Bulaaya mumera ne mufuuka ebintuntu ne mugjamu embeera ezitali zammwe? Muba mulowooza ki? Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell, buli video yonna gye nteekayo ekutuukeko, commentinga manye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Ku Facebook nkozesa Sheila Adita page, ku TikTok Sheila Adita page, Sheila Adita 1, ku Instagram Sheila Adita page, wabulanga ne ku Thread yenze Sheila Adita page n'emikutu emirala kwendi. Katusooke tubateereyo akatambi kano ak'ono omukyala, ate era tukomewo tukayigemu. Omukyala eyalabikidde mu aka akatambi yali emabega w'okuttibwa kwa Kadaama munne. Ono nno nga ye Maama Kiyumba. Abantu abamu abatamanyi Maama Kiyumba yaani, be bano abakyala abaagenda e Bulaaya okukola nga bagendedde mu contract, ebintu ne bibalema ne badduka mu contract, ne bava ku bakama baabwe abaabatwala, bo ne beewaggula, ne beepangisiza ennyumba, ne batandika n'okutolosa bannaabwe be balowooza nti bali mu bizibu, naye nga in exchange of shelter and money. Nti Maama Kiyumba agenda kujja akutolose, abeere naawe ewuwe, wabula ng'omusasula obanga mupangisa omusasula. Era awo w'ogenda okuba ng'osinziira okufuna omulimu, weeyongereyo either ogende okukola oba okole ng'oviiraawe wa Maama Kiyumba. Ky'ova olaba emyaka egiyiseeko emabega nabakolera vidiyo ne mbagamba okutoloka ennaku zino mu mawanga g'Abawarabu kukkirizibwa naddala e Saudi Arabia. Era etteeka eryo baliisa ne bagamba ensonga yokka omukozi gy'ayina okuva mu ngalo za mukama we eza kafara, nga waliwo ebintu bino byawammanga, waliwo threat, waliwo okutulugunyizibwa, waliwo azini ng'oyina embeera gy'oyitamu gy'otasobola kugumiikiriza. Era mu ebyo nga mwe muli eby'okutaasa obulamu okkirizibwa okuva mu ngalo za mukamaawo, era n'osaba ogende mu ngalo z'omuntu omulala ofune mukamaawo omuki omulala. Era ne mbagamba nti baddiya, nga tonnaba kutoloka kuva wa mukamaawo kuyingira bamaama biyumba, bano abasaka obusasi n'agendako ewo ne batandika okwetonda ne bakola ki, sooka onoonyereze Maama Kiyumba gw'ogendako yaani? Yavaawa? Embeera ze ziri zitya? Ebikolwa bye bye biki? Ye abaana abatoloka ne bajjawe wa Maama Kiyumba abayisa mu mbeera ki? Mulimu bamaama Kiyumba abakuba abaana, mulimu bamaama Kiyumba abakuba abakozi abatolose, mulimu bamaama Kiyumba abayina emize emibi. Ye nga bw'ojja n'omukaabira ekizibu n'omusaba akutolose, jjukira omuwadde ssente zo, omusasudde ez'okutolosa, omusasudde n'eza rent w'ogenda okuba ng'osula, wabula n'ayagala akutuusa ewuwe ofuuke housemaid, atandika okutulugunya, akutumenga, akuyisengamu amaaso, akulangirenga, akukole buli kimu kyagala. Teekako ayagale n'okuteeka mu mbeera
ye gy'ayagala otambuliremu naye ng'ajjukira mwenna muli bantu bakulu gw'olinga mupangisa ne renti omusasula. Era nga mulimu bamaama biyumba abaagala okubajja mu mirimu mmwe gye mwagenderamu babateeka emirimu egyabwe ng'obwamalaaya, ng'obubbi n'obufere, embeera z'okucakala, n'akujja ku puroguramu gwe gye wajjiramu okukoleramu. Era kyova olaba nti ennaku zino bamaama biyumba be basinga okutta bakadaama ate okusinga babboosi. Wano nabaterawo sitori y'abaana Abannakenya abaatoloka mu nnyumba ne beepangisa ne bafuna ekifulukwawo, abawala ne beegwako ne batandika okwekuba ne betta ne beekola biki naye nga balwanira musajja. Kati ono maama Kiyumba kyabaddeko ensonga gy'awadde entono eyamutiisizza munne yakugabana musajja, yakukaayanira mirimu. Ayinza n'okuba nga bulijjo beeyinako ekinugu. Obutambi buno tububaterayo not that nti ffe twagala okwogera, no. Tubaterayo obutambi buno muyigemu kubanga eyo gye muli si wammwe, anything can happen. Era ne tubasaba ne tubagamba mwegenderezenga nnyo obutagwa mu bizibu, mwegenderezenga nnyo obuteesembereza bintu bibateeka mu matigga. Kati essaawa zino ono ye mutemu anoonyezebwa buli wamu, omutemu ayogebwako buli wamu, omutemu ekintu ekitagenda mmuvaako nti ye mutemu, nti ye paka na mpaka ajja bbeera mutemu mpaka kufa. Nabaterayoko sitori ya maama Kiyumba eyafa n'omwana we oluvannyuma lw'okulya ssente z'akadaama n'amala n'amusibira ebweru n'ayita ne bannamateeka ne bajja ne bamutwala. Era kadaama we baamukwatako we bati yogaayoga baamutikka n'adda e Uganda. Bwe yadda e Uganda yamugendera ku ndago. Amangu ago olumbe ne lumusika ne lumuttirawo ne lutugirawo n'omwana we. Ebyo yenze Shira Adita twesange mu comment section, embaagala nnyo.